Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa oli ku Extradigest mugoba nsonga tusangibwa Kampala mu ggwanga Uganda we tusinzira ntulyoka tubuna ensi yonna. Era nga olunaku olwaleero ndi wasanyu okutegeeza nti tugenda kutunuulira tulina omwami gwe tukyazizza agenda kubanga empowering abavubuka n'abakyakola n'abannyuka emirimu naye nga balina bye bakozesa. Olwaleero twagadde tutunuulire gwe bakozesa eyeekozesa naawe alina abakozi employinga. So agenda kuba nga tusiigira ekifaananyi mu bintu ebyenjawulo. Tujja kutunuulira okukozesebwa n'okuba nga weekozesanga omulimu gugwo. Tujja kutunuulira working to earn and working to learn. Okukola okuyigira ku mulimu n'okukola okufunira ku mulimu gw'oba okola. Then there is what we call perpetual suffering. Era nakyajja kubanga akitunnyonnyola. Tujja kuba tutunuulira okugonjoola ebizibu mu luzungu, problem solving. Tujja kuba tutunuulira disruption, okuteteeganyizibwa. Olwaleero tujja kubeeranga n'omwami ono mu bbanga eggere wano ne wali atuyiseemukko kubanga twakizudde nti bwe twaleeta abalimi mwabaagala nnyo naye tulina gye twagala okuggusiza omukutu guno ne information ey'enjawulo nti at the end of the day gwatulaba, what do you learn besides this for kuleetera celebrity oba omututumufu n'akubulira gy'avudde oyiga ki? So tusazeewo tujja kubeeranga n'abaami ab'ekika bwe kiti batuyiseeko mu mbeera eno wano ne wali. Tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa Ekireka Kamuli Road yawo. Banoonye ku Facebook. Nkwanirizaako muganda wange. Sebo neyanziza nnyo era neesimye okubanga ndi ku mukutu guno. Nsanyusa okukusanga sebo. Thank you so much. Weeyanjulire abatulaba. Abatulaba amannya n'eddoboozi Lule Christopher Kabogere omukugu oba eyakenkuka mu byenfuna. Okutwaliza mu byenfuna n'emisolo. Bwe buyigirize bwange sebo. Thank you. Tugererewo straight ku mulamwa. Abasinga okugoberera omukutu guno bavubuka. Ate ng'era bw'otunuulira okusinziira ku census y'ensi yonna abavubuka be basinga okuba n'omuwendo omunene. Lunaku lw'abantu mu nsi yonna lwali gye buvuddeko awo research yalaga nti population esinga okuba ennene they are the youth. Olwaleero twagala twadressinge abavubuka abakyalina amaanyi agakola n'abakyakozesebwa n'abeekozesa. Njala tutandike ng'otunnyonnyola self-employment, to employ yourself, otunnyonnyole n'okubeera employed nga kw'otadde ne kye bayita perpetual suffering. Tutandikirawo. Sebo nziramu era okweyanza omukisa ogumpeereddwa okubanga ndiko nammwe wano okusobola okuwayaamu naddala ku nsonga z'abavubuka ngutwala nga mukisa munene nnyo si kya bulijjo abantu okubanga basobola okukyalirako ne baba oba oliawo bye bakuggyako okuddayo ku mulamwa okukozesebwa n'okwekozesa then nze ne kwempita perpetual suffering omuntu okufiira ku mulimu naye ng'ate talina kyaguggyeko. Ekintu ekyo mu bavubuka naddala abavubuka abali wakati w'emyaka 22 n'okutuuka ku myaka 35 kyamukisa mubi nnyo nti setting gye twakuliramu oba ebintu bye tukuze nga tulaba bakadde baffe be babadde bayitamu bituteekateeka era bitutegeka kutambulira mu bigere bya kukozesebwa. Nti omuvubuka ali mu myaka egyo kizibu nnyo okusanga omuvubuka ali mu myaka egyo gye nkugambye wakati we 18 oba 22 paka ku 35 ng'ekiruubirirwa kye kyakulaba nti yeekozesa. Ebiseera ebisinga abantu batunuulira nnyo okubanga omuntu bamukoze olina ebintu by'oteekwa okubanga ojjawo okugeza okusasula ennyumba w'osula okweriisa airtime n'ebintu ebirala. Ebintu ebyo bimanyi otusindiikiriza ne bikutwala mu mbeera eri nti nyina we nsobola okufuna akasente nsobola okubijjawo. Ekyokubiri omuntu okusalawo n'agamba nti neekozese ateekwa okuba ng'alina ebintu by'ateekwa okwefiiriza nga ye omuntu. Ebiseera ebisinga kuba kukusala ku ssanyu oba olikomolako n'ogamba nti bino sigenda kubeera nabyo naye nga nnyina kyengoba. Ebimu n'obyesonyiwa. Ebimu n'obirekera ddala n'omanya nti ebyo sigenda kubibeerako era sigenda birowoozaako olw'ensonga nnyina ekinene mu maaso kye nnengedde. Naye ekyo bw'oba ng'okiggyeko n'okiteeka ku bbali setting eziri mu bantu oba mindset yaffe abavubuka
eteekwa kunoonya mulimu. Era osanga omuntu ng'amaze waka emyaka 10 12 ku 8 n'agamba nti nze okuva lwe nava kusomera omulimu sigukwatangako. Era noonya. Naye ng'omuntu oyo bw'omubuuza wasoma ki ajja kugamba nakola entrepreneurship. Oba bw'omubuuza wakola ki ajja kugamba nakola BCom oba nakola BBA. Naye ng'ate atudde waka akyanoonya mulimu. N'olw'ensonga eyo setting yaffe gye tulina abavubuka oba mindset etulimu ffe oteekwa kubeera w'amaanyi. Era akantu kano Muganda nge IBRAH kankakulekere. Oyinza oteekwa okuba ng'okasanze ebiseera ebisinga mu bavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi. Ebiseera ebisinga ffe abavubuka ab'obulenzi bw'oba oyina omwana ow'obuwala gw'oyagala okubaako ensonga ng'oyagala abeere mukwano gwo mu buuyi buli bw'otegedde. Ebiseera ebisinga asooka kubuuza mulimu gw'okola. Bw'omugamba nti neekozesa emikisa giri 98 ku buli 100 nti tagenda kukuwa chance. Olw'ensonga amanyi nti omuntu eyeekozesa olw'enkya tamanyi bwe luyimiridde era talina anaamusasula. So nga ate singa ovaayo n'omenya companies ennene n'omugamba nti nkolera mu company gundi oba nkolera mu company bweti, ebiseera ebisinga ne bw'oba nga toteredde bulungi nnyo agenda kukwanguyira. Era emikisa giri nti 10 ku ginnaagyo omuwala oyo ojja kumufuna. Chris, abatulaba bali agadde okumanya ki ekyalikoleddwa omuvubuka avudde mu university oba omuvubuka wadde nga teyasoma naye ng'alina amaanyi n'obwongo anoonye mulimu bamukozese atandikewo mulimu gwe? Ki ekisinga okubeera ekirungi? Sebo neeyanziza ekibuuzo ekyo kiddamu obulungi nga tutunuulidde amawanga agatwetoolodde mu Africa nga sinnabagenda eri bunaayira naye nga tutunuulidde amawanga agatwetoolodde mu Africa awamu we nali ngenze era ne wansanyusa South Africa nti omuntu bw'ava ku university era omusingi gwe bateekawo omuntu ng'agenze ku university bamuteekateeka era bamutegeka kutondawo mirimu so si kunoonya job creation not job searching. Era buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa obubeera entrepreneur ebiseera ebisinga bw'okyogera mu lulimi luli olunyanyimba abantu tebakitegeera bulungi. Mu lulimi olwaffe olwa wano Oluganda lwe tukozesa bwe butetenkanya oba okugonjoola ebizibu. Entrepreneurship kye kitegeeza nti bw'otunuulira companies ennene zonna ezo zibeerawo era kano nsobola okalekera atulaba omuvubuka ali eyo bw'oba ng'oyagala kutandikawo mulimu naye nga tolina kizibu ky'ogenda kusolovinga ebyokugutandikawo biveeko. Oteekwa kutandikawo mulimu oteekwa kugonjoola kizibu n'olyoka ogonjaawo emirimu. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Amazon etwalibwa mwami Jeff Bezos kati omusajja asinga obugagga mu nsi yonna yatandika ng'alina ekiruubirirwa ky'okuyamba abantu abaali baagala okusoma ebitabo kubanga mu US okusoma ebitabo culture nnene. So yatandika Amazon n'ekiruubirirwa eky'omuntu obutava wano tugeze n'ave California n'agenda tugeze Washington naye ng'agenze kugula kitabo n'agamba nedda ngenda tandikawo omukutu ng'osobola okubeerawo otudde n'oteekamu n'osaba ekitabo ekyo ne kikuleeterwa. Naye yagenda Amazon yagizimba ku bintu ebyenjawulo paka lwe yatuuka n'aba ng'alina variety of products ezitundibwa ku platform eyo. Nenzija ku Facebook yatandika n'ekiruubirirwa ekyokuba ng'eyamba abaana abatazze kusoma nga basigadde waka naye ne basobola okukozesa omutimbagano ogwo basobole okumanya bannaabwe bye basomye nga bo tebaliiwo. Naye kati olwaleero yagenda global. Otandika na kusolovinga kizibu kitono n'olyoko ate otandika okulowooza ku bizibu ebinene. So mu bumpimpi entrepreneurship abeera agonjoola bizibu. Era abavubuka abali eyo abandaba bw'obanga weetegereza bulungi abantu abakuliraanye mu families mwe tukulira wateekwa okubaawo ebintu ebizibu families kwe zibeera buli kaseera nga zibyogerako. Singa ovaayo ngenda kuwa ekyokulabirako. Nze nyina omuvubuka wange eyo mu buuyi gy'ensula ebwebajja. Omuvubuka oyo yali azze nga ansaba omulimu gw'obwasikaali owaka ewange. Ne mugamba nti omulimu guno ne bwe nnaaba ngukuwadde okusinziira ku bwetaavu bwo ng'olina famire olina omukyalo olina maama olina taata awaka ne bwe nnaaba nkuwadde obwasikaali nga nkuwa emitwalo 3 tezijja kukumala kugonjoola buzibu bwo. Ne mugamba naye bw'otunuulira ekitundu kyaffe kino tutawanyizibwa kasasiro ono tetunnafunawo wano kampani ejja mutusoloozaamu. So nga ate teweetaaga capital okunoonya kampani esobola otujja mu kasasiro. Nambuuza ekyo nsobola kikola ntya? Ne mugamba osobola okunoonya emmotoka wansi wali zirooleze ezipaakinga ku kkubo n'ojja wano n'otuwandiika famire ku ginnaayo n'otujjamu information buli Saturday n'oba ng'ojja n'otujjako kasasiro buli muntu n'akuwayo emitwalo 5.
ku kyalo kw'ensula twaliko ndowooza kuliko amaka ndowooza nga 130 abantu 130 buli muntu ng'akuwa emitwalo 5 buli lwa mukaaga ziba ssente mmeka? Emmotoka siiyo opangisiza mpangise omuntu omwayo bw'emitwalo 10 15 najja n'abayitamu kasasiro ne mumuteekako osolovinze ekizibu ky'okuba nti abantu bawunyirirwa kasasiro abaliraanye kasasiro n'avaawo n'omu exchanginga ne sente. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manyage tuli powered by Sozo Property Consultants tuli n'omwami Chris era nga Chris ono entrepreneur yasoma bya entrepreneurship atuyisa mu mbeera y'abavubuka n'emirimu. Ekintu kino kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno abavubuka n'emirimu ekintu ekyo kitambulira ku layini yemu buli lw'oyogera kigambo bavubuka ekiddako ebeera statement emirimu oba omulimu oba okukola. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire ekigambo tutunuulire perpetual suffering. Ekigambo ekyo lwaki nze nakituuma perpetual suffering naddala mu lulimi luli olw'okukozesebwa. Abantu abandiraanye era n'abantu abankuzizza babadde bantu baweereza ng'era bakozesebwa. Era nze nkuze nga ekigambo kukozesebwa sikyagalira ddala. Era sikyagalira ddala mu bulamu bwange kuwulira muntu nga ŋŋamba nti bankozesa. Kyalibadde kirungi nnyo ng'otandika ng'onoonya ekyokulya oba ng'onoonya obulamu. Naye bw'omala okusimba emirandira n'onywera kiba kirungi nnyo n'oba nga weekozesa. Ekyo lwaki nakituuma perpetual suffering nti omuntu buli lw'obanga ozimba kirooto kya munno ebiseera ebisinga gw'omwoyo gw'oba ogutunze n'oguguza omulala. N'akozesa amaanyi go, n'akozesa obutetenkanya bwo, n'akozesa obukugu bwo okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Ekyokulabirako kye ŋŋenda okuwa lwaki kino bakiyita perpetual suffering. Njagala onoonya abasajja abakulira companies oba abalina companies ennene abasinga. Ojja musanga ng'asuula mu nnyumba ya myaliiro 4. Naye ng'abantu bawangadde nabo okumala emyaka 35 n'okuzimba ennyumba ey'amabaati 10 nga balwana nayo. Naye ng'omuntu gwe bali mu kuzimbira ekirooto asuula mu nnyumba alina n'ebisenge ebisuulamu obusuze entebe nga tebiriimu bantu. Nannyini kampani naye nga gwamukolera omalako omwezi n'okwata omwaka ogwokubiri ng'omwana owuwo buli lwalwala oba lwe bamugoba ku ssomero oteekwa kumala genda kufuna looni okusobola okugyawo obwetaavu bwo. N'olw'ensonga eyo perpetual suffering eno ku muntu ayagala okwekozesa obeera ogigemye. Mbuuza otya buli lw'obanga weekozesa mulimu ebintu by'oteekwa okuba ng'oteekwa okwerekereza okusobola okulaba ng'obeera n'obulamu obulungi. Okugeza omuntu eyeekozesa toyina nsonga lwaki otandika n'essimu ey'obukadde 7 nga weekozesa. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abeekozesa tulina mindset enkyamu nti omuntu bw'akola omulimu n'afuna miliyoni bw'abanga yeekozesa n'afuna amagoba ag'obukadde 10 mu kifo ky'oggazza mu bizinensi eyongera esimba efuna emirandira amagoba ago ate gaakozesa n'asobola okunoonya essimu ennungi esinga obulungi oba n'agula emmotoka ey'amaanyi okusinga ku gy'abadde nayo. Ekyo kibeera kikyamu. Oteekwa okuba nga bizinensi eno esente bwe zibanga ddala kituufu ekuleetedde sente ezo ziteekwa oggiddamu okulaba ng'ekula. Era nyina bavubuka mikwano gyange actually balinga 2 3 tulina conversation gye twali nayo ne tubeerera ddala n'olutalo ne mbagamba nti omuntu teyeetaaga sente okutandika business. Yeetaaga ki? Omuntu okutandika business yeetaaga idea ennungi. Tewaliwo investor, tewaliwo banka, tewaliwo muntu yenna musirusiru mutooletoole ayinza kukwata sente ze n'aziteeka mu gw'otandike. Oyo taliiyo. Wabula abantu bakwata sente ne bazikuteekamu ng'otandise osobola okukula. Sente zeetaagisa okuvuga business ogijja kwemu okutuuka ku 10. Wabula weetaaga 0 ideas oba weetaaga ideas okuva ku 0 okutuuka kwemu. So wakati wano okuva ku 0 okutuuka kwemu oteekwa okwebereramu. Ekyo kiba kikyo buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'osimba emirandira n'otandikako bana abantu abalala ne bajja ne bakupiikinga okuva kwemu okutuuka ku 10. Tewaliyo banka mu nsi yonna gy'ogenda kujjamu ssente nga tekusabye track records. Okola ki? Osangibwawa? Sente ogenda zikozesa ki? Sente ogenda zikozesa. Toyina banka gy'ogenda gamba nti nyina idea yange njagala kusima waliwo eri gye twagenze ne tusanga golodi twagala genda tukulewo ne tetulina sente zitutandisa kugula mashini zisima. Eyo teri banka egenda kuwa sente. So nga bwe bakusanga ng'osima n'obagamba nti ntuuse mu fuuti 9 mbulako 5 mutuukeko naye mbulako ensuuluulu ekuba ejjinja lino okutuuka wali nkukakasa nti
ku mmeeza yo ogenda kufunako abantu abasobe 10 nga bonna baagala okuteekamu osobola okutuuka ku kiri. So mucho kyogezako okugamba kiri nti okutandika business teweetaaga ssente at first, weetaaga kirowoozo kya business gy'ogenda kukola. Ontegedde bulungi nnyo. Thank you. Nga tuvuddeyo njagala tutunuulire ekigambo disruption mu Luganda kwe okutataaganyizibwa oba okubeera n'ekibikuteteeganya. Ekigambo ekyo disruption kirimu emirundi ng'ebiri naye okusooka disruption kyaba entrepreneurs abantu abo abatetenkanye okulaba nga basobola disruption kwe kubanga simanyi oba wagobererako ko omusajja gwe bayita Smith Corona. Omusajja oyo yali nanyini typewriters. Bebamu ku basajja abatandikawo typewriters ezo zine eza office ezo. Yeah. Omwami yali amukolera bali bamuyita Michael Dell, ye yali managing director we. Michael Dell yajja n'amuwa ekirowoozo n'amugamba nti mu myaka 5 okuva kati businesses ne companies ennene zigenda kuba tezikyetaaga typewriters mu office. Bafuna obutakanya era n'amugoba. Naye nga tannamugoba yasooka mubuuza olowooza ki kye bajja okuba nga beetaaga. Ono n'amugamba bajja kuba beetaaga computers. N'amugamba computer tewali bwetaavu bwazo. Tetunnaba bulaba. Wabula twetaaga kulongoosa mu typewriter esobole okube. Era company eyo yagenda mu maaso n'efulumya typewriters ennongooseemu nnyingi nnyo. Michael Dell n'abaawukanako. Olwaleero Dell Computers is the 3rd largest company mu producing computers. So Michael Dell kye yakola kye bayita disruption. Okufuna mu bulamu mu byenfuna ne mu bintu ebirala oteeka okubaako go disruptinga n'omutataaganya n'ava ku kyakola. Ngenda kuwa ekyokulabirako ekirala. Bino byonna ebyokulabirako byenkuwa biri bunaayira naye ate nga bw'obisa mu perspective wano mu Uganda era obiraba nga bikola. Omwami gwe bayita John D. Rockefeller owa Standard Oil. Omwami oyo ye yali omu ku bantu actually yali owninga 90% of all the oil products mu nsi yonna oba mu US by that time. Omwami oyo Thomas Edison eyatandika bulb yamudisrupting olw'ensonga mwami John D. Rockefeller yali atunda oil nga atunda ne kerosene agenda mu ttaala zino ze bayita ttadooba ng'aguza nsi yonna. Era obugagga bwe yakuŋŋaanya bwali tebumanyiddwa muwendo. Era akyatwalibwa mu bitabo by'abasajja abagagga nga omuntu akyasinze okubeera omugagga ataliddawo kubaawo. Olw'ensonga ekintu kye yali atunda buli famire yali ekyetaaga. Buli famire ey'omugagga n'ey'omwavu yali yeetaaga kerosene. Mwami Edison bwe yajja n'inventinga bulb ya disruptinga okutunda amafuta mu nsi yonna ne tudda ku masannyalaze. Njagala kubuuza mirundi emeka gy'ogula amafuta ag'ettaala? Kyakekwa nnyo n'obutabeerawo. N'olw'ensonga eyo abantu abali mu Uganda nga beeyita entrepreneurs lwaki bakyalemeddwa oku break evening ebintu bye bakola babe nga basobola bitunda emitala w'amayanja? Tebalina kye badisruptinga wabula kye balimu bakiyita copycat. Nti omuntu olwaleero IBRAH bw'anajja n'akusanga nga otandise omukutu guno ogwa WOLOKOSO digest naye nkyagenda tandika mulala abantu b'okyazeera naye bagenda okukyaza. Tagenda kulowooza beyond gwe wookomye ky'obadde okola kyennyini kyaddamu era n'akola n'omulala bw'atyo n'omulala bw'atyo. Y'ensonga lwaki ogenda ku arcade n'ogisanga nga yonna eriko t-shirt z'abasajja kubanga omuntu tasobola kulowooza kusinga ku t-shirt. Olowooza nti kiri mu nteekateeka nti abasuubuzi bonna balina genda China kubanga ffenna eyo gye tulowooza. Gundi eyafuna n'eyafunye ejjo n'atandika ffenna tulowooza genda China. So disruption omuntu yenna nga is an entrepreneur oteekwa okuba ng'olina embeera gy'odisruptinga. Bw'oba tolina mbeera gy'odisruptinga ebya ssente ebyokufuna ssente mu bungi ennyo zino ze tulowoolezaako bano abasajja abalina ennyingi ebyo banga ogira obyesonyiwa. Mwami Chris Lule nga tuwunzika njagala tutunuulire mu luzungu kye bayita working to learn ne working to earn. Okukola okuyiga n'okukola okufuna. Tuwunzikire awo bannayuganda tuli baddira olulala. Sebeera neeyanzizza okukola okuyiga n'okukola okufuna. Working to learn and working to earn. Abaddugavu wano naddala okusinga mu Uganda we ngenda okwogerera mu DNA yaffe ngera bwe naggambye mulimu ekigambo ky'okukozesebwa. Ekyo kyo kitulimu ekyokukozesebwa. Era abantu abasinga obungi
goboolabye nga babadde bakozeeko emirimu eminene ne gibalema. Akantu ako omwami oli yavuddewo yakoogeddeko mu kifo ky'okulya ku mulimu abantu balya mirimu. Omuntu gw'owadde edduuka nga lya bukadde 10 ogenda okutuuka oddimujjako okumala emyaka 2 ng'ayina miliyoni emu. Aba talidde ku mulimu wabula aba alidde omulimu. N'olw'ensonga eyo mu companies zino naddala ennene ziri mu Uganda ezikozesa abantu setting eri nti toteekwa kukolayo kuyiga kubanga buli lw'okola ng'oyiga oba ojja kujjayo idea oba ogenda kubajjako idea. Njagala kuwaako wano ekyokulabirako ekya companies ennene ze tulina wano ezitunda emmere. Ekirungo kyabwe kye bakozesa mu mmere gye batuguza ne head chef yennyini ali mu fumbiro tamanyi bwe bakitabula. Bamuwa kiwe bakimuleetera kiwedde era naye ne bw'aba avuddewo kubanga njagala okuwa ekyokulabirako abasajja bano abalina companies ez'emmere ennene wali badde olaba nti bamanagers baabwe oba ba head chiefs singa ba head chiefs bwe baba bavudde mu restaurants ezo ne bagenda ne bakola ebyabwe wali badde olwaleero wano e Uganda olina restaurants eziri ku mitendera gyegimu ne gye babadde bakola olw'ensonga be babadde bamanaginga abakozi ne bamanaginga resources ne bamanaginga ne capital naye gwolowooza lwaki companies ezo tebasobola kubanga ebintu ebyo bye babadde bakola wali basobola biduplicatinga ne babikola ewalala. Companies zino tezikuwa mwaganya kuyigira ku mulimo nti ekintu kye babadde bakukozesa ogenda okikole wali naawe osobola okukifunamu. Bakuwa mwaganya gwa kukola kufuna. Yensonga lwaki mbadde nkugamba nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa naddala nga Munnayuganda kubanga akamu ku bulombolombo oba omuzungu zayita factors nga afuna mu kyakola omuzungu ayinza okukiyita okuteekateekebwa. Eyo nayo yali badde factor okumentalinga omuntu. Companies zino tezikuwa chance. Yensonga lwaki olaba nti companies ennene emisomo egy'okumentalinga abantu mu mwaka bayinza okubeeramu oluusi n'emu oba n'obutabeera nayo. End result ebeera nti bo bakoledde ssente naye ate gwe omwoyo gwo gusigadde mwavu mukalu ate tegufunye. N'olw'ensonga eyo gweyo gy'oyitira tolabangako muntu ng'aweereza ku TV emyaka 25-3 n'omulambulako mu myaka gye gy'aviira ku mpewo ng'obulamu talina kyabukozeemu. Olowooza kiva ku kyekyo. Olowooza nti idea ya TV gy'atasobola kuduplicatinga n'akola eyiye era ojja kwesanga nga abantu bano bennyini abaludde mu companies nga bakola bava mu zi companies zino ne bagenda ewaabwe ne batuula ne babeera mu family gaabwe nga bawumudde ne babanga tebalina kye basigazizza ate nga baagala kuddamu kutandika. Ennaku ezo waliwo omwami yajja n'antuukirira in one of my companies ng'ayagala muwa ku magezi asobola atya okukozesa ssente ze ez'akasiimo zigase oba zimufunire asobole okufuna mu kasente kano ke bamuwadde. Nembaako enteekateeka gye namuwa nga ya myaka 5 okuva olwaleero nga ssente zalino ziteekateeka mu myaka 5 naŋŋamba eyo nga wala nnyo. Ne mmanya nti bannayuganda ekizibu kyaffe kye tubeera nakyo bakiyita quick return syndrome okufuna amangu. Ekintu kyonna IBRAH omuntu kyakola nga kirimu okusiga obugumiikiriza n'okulinda bannayuganda tebakyagala oba abakozi tebakyagala. Ayagala ekintu kyakola olwaleero enkya n'afunawo omutwalo luli n'afuna 2. Njagala okukakasa nti Microsoft yamala emyaka 9 ku 10 nga teyina nga tebadikiralinga magoba gonna nga tebakozeewo nga ssente ze bafunye zonna bazizzaamu. Kampani netandika okufuna ng'emaze okuweza emyaka 15 olwaleero mpaayo abantu mu Uganda asobola kukola kampani n'abeera n'obugumiikiriza obugitegeka era obugiteekateekera neeweza emyaka 10-15 nga tennafuna n'asigala ng'akyakola batono nnyo kale. N'olw'ensonga eyo kiri ky'obadde ogamba ekya omuntu okuyigira ku mulimu n'okufuna ku mulimu. Ffe wano ewaffe e Uganda tufunayo bufunyi tetuyigayo yensonga lwaki olwaleero kampani z'ebyempuliziganya tuyina 3-4 ng'omuntu tasobola kuvaayo ate nga yabadde ateekateekera companies ezo ez'ebyempuliziganya ennene n'atandika eyiye. Eyo ffe tetuliiyo, tuli mu kufuna ku mulimu ofune ekyokulya oddeyo ewaka kubanga ffe wano by the way kino nakyo IBRAH nsaba nkiyiseewo. Omuddugavu alina mindset ate nga yatuteekebwamu buteekebwa nze yo neekutulayo era ndowooza bulala. Bw'otandika katono oteekwa kubeera mutono ebbanga lyonna. Yensonga lwaki olaba small scale businesses omuntu agioperating emyaka 3 nga capital gwe yatandika naye gwakyalimu. Twalina abantu bomanyi ku kyalo nga yalina akaduuka ka miliyoni 3 nga nakati ali mu miliyoni 4 nga otavaawo ne bagagende wa mwami bwebe kaduuka we mwagulanga ng'okyali muteera we tugulanga tukuze. Olw'ensonga naye ate nga amaduuka gano nga bw'olaba Shoprite nga bw'olaba zino companies ennene supermarkets ennene zaatandika nga buduuka butono
ne mindset yaabwe yali nti sente ezivaamu zirina kuddamu ezivaamu ne ziddamu omuntu ne weesanga ng'ogaziye naye nga totegedde. Lwaki abantu tebajjaguza buwanguzi mu myaka egisooka 5 oba 6 oba 3 oba 4 nga batandise businesses? Sebeera neeyanziza ekibuuzo ekyo actually topic eyo nga zimu naye ngenda kugifunza olw'obudde. Ebiseera ebisinga ebiremesezza nze ngenda concentrating nnyo ku Uganda n'abantu bentambuliramu. Ebiseera ebisinga ekiremesa businesses zino okulaba ku birthday y'okutaano eba ey'okuna kwe kuba nti ffe wano ekigambo bwesigwa n'abantu betuguze ebintu byaffe ekyo tetukirinaamu. Ebiruubirirwa ebya business ng'ogitandika kubeera kukola magoba naye wakati awo mu kukola amagoba ye end result. Naye wano wakati wateekwa okubaawo ebintu by'oteekwa okukola okusobola okugafuna. Wano mu Uganda w'osanga business olwaleero simanyi oba IBRAH kino wali okigenderedde nti restaurants oba ebifo ebitunda emmere kizibu nnyo okubeera ne Spain ey'emyaka 5 ng'emmere gye batandika nayo gye bali nayo. Kituufu, kizibu nnyo. Ebiseera ebisinga bw'ogenda n'olya ewa mama Naaki akatogo ka muwogo olwaleero ne kawooma nnyo n'abanga akatunda mu bungi nnyo. Ekimujjira mu birowoozo nti abantu baagala nnyo akatogo kange kano, ye alowooza ku bintu nga byakkakendeeza, kukendeeza ku bijanjalo by'abadde ateekamu na kunoonya muwogo wa layisi. Kabeere kangi afune ssente ate ng'ateekamu kitono. Olw'ensonga nti ffe tetwatendekebwa kuteekateeka na kuzimba business kulaba nga tugijja ku emu kutuuka ku 10. Ngenda kuzaayo era nku ekyokulabirako. Ebiseera ebisinga business zino era ekiziremesa okubanga zijjaguza emyaka gyagye ezisooka 5. Sente zino ze tuba tufuna okuva mu business naddala ng'otandisa okukolako omwaka ogusoose teziba zizo. Yensonga lwaki omuntu akugamba nti tandika operating business nga mpandiise ebeere independent entity naawe obeere nga ggwe. Buli lwojja ssente mu business nga zirina ogiddamu obeera mubbi era obeera webbye. Kiddemu ekyo. Buli lwojja ssente mu business nga wadde yiyo obeera mubbi. Nga tennaba kutuuka ku level. Waliwo business w'ogiteekateeka n'etuuka ku level ng'esobola okwebeezaawo n'ezzaamu ssente ate naawe n'ekusasula. Ne business weba tennatuba kutuusa budde bwebeezaawo nakusasula n'ogijjamu ssente obeera mubbi. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tubadde ne mwami Chris Lule okuva mu company Caplog Financial Consult ne Logical Motivators Uganda Limited. Thank you. Tujja kubeeranga naye once in a while nga tutunuulira engeri gye tugenda okusobola okubanga twempoweringa muganda wange ali ku kyeyo akuba ekyeyo naawe awangalire Uganda wano. Essente zo z'okoze zikuyambye zitya gw'atannafuna mulimu ovudde otya mu mbeera eyo. Tagenda gaba mirimu bati agenda kubanga agaba buwongo. Tagenda kuwa kyennyanja agenda kuyigiriza kuvuba. Extradigest mugoba nsonga tuli powered by Sozo Property Consultants UG basangibwa awo ekireka Kamuli Road meters 15 zokka. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tone Senabuli n'ekiza Clement team gitambule nayo onako lwalero. Njala kwebaza mwami Chris Lule bakufuna bate ku social media. Sebo neyanziza ku social media tuinako page yaffe ya Logical Motivational Store. Possible oba ogenze ne ku page yange Sikerule Chris. Page eyo ojja kuba ng'osangako ebintu bino byonna bye njogerako wano bwe mmala mbiteeka yeeri. Sikerule Chris. Ne Logical Motivational Store. On Facebook and other platforms. Ku Facebook bwetyo bwe tuyitibwa, ku Snapchat bwetyo bwe tuyitibwa, ne ku YouTube bwetyo bwe tuyitibwa. Thank you. Mubeere bulungi mweraba.